our friend as sureties. There was no objection of the sureties or anyone to understand. I also find these sureties that were presented by everyone substantial. Exo presented his sister, biological, and two friends who have been friends with him for over 18 years. Though the state attorney objected to the sureties, I find them substantial. They are aware of their duties, and they also know the residence of the accused person, and they all reside within the same vicinity with the accused person. I find the sureties for Exo also substantial. I also find that the sureties presented for both accused persons reside within the same locality that is within Machinga division, and that is within this court's jurisdiction. I find that they will be able to perform their duties as sureties. In the circumstances, I allow the application for bail. However, considering the nature of the case the accused persons are facing, I am putting the following conditions that the accused persons must abide with. Conditions for bail is 1. Each of the accused persons are released on cash bail of 1 million shillings. 2. The sureties are bonded at 5 million shillings each. Each of the sureties for each of the accused persons, not non-cash. 3. The accused persons are not allowed to leave the country without express permission of court. If they intend to leave the country, they have to seek permission of court. 4. The accused persons are warned from any interference with the victims or their workplace, whether verbally or through social media. As such attack, if proved, shall lead to automatic cancellation of bail. Those are the conditions for bail. If you meet the conditions above, the matter will come for motion 13 in January. That's ample time to conclude the processes. Mateeka nga kirabika bulungi ekika ky'emisango egibavunaanibwa nti temusobola butabaganye olw'ekika ky'emisango egibavunaanibwa, wabula abasabye mukwatagane n'omuwabi wa gavumenti okulaba nga emisango gino gibagibwako mu butongole ng'amateeka bwe gakirambika. Ku nsonga ya beiro, kkooti egambye nti kkooti bwe banga egenda okweyimirirwa etunuulira nti avunaanibwa alina ekifo ekyenkalakalira mwabeera, ajja kusobola okudda mu kkooti olunaku lwaba yeetaagibwa nga n'abayima baleese bagwanidde. Avunaanibwa asooka yaleeta maama we ng'omuyima, mukwano gwe ne muganda we omuwabi wa gavumenti eyawakanya bayima abo, era kkooti nayo ekizudde baali bagwanidde okweyimirira. Obuvunaanibwa obwokubiri yaleeta mwenyina n'emikwano gye ebiri, newankubadde gwe omuwabi wa gavumenti yawakanya abayima bana babiri. Kkooti y'ekizudde nti bano baali babadde emikwano gy'okumala ebbanga ddene, era n'ekizuula nti bagwanidde era baali bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe n'emirimu gyabwe gye balina okukola, ate era nga batuuze b'omu kitundu kino n'avunaanibwa gy'abeera nti basobola okukola omulimu gwabwe. Kkooti ekkiriza okusaba kw'okweyimirirwa ku bukwakkulizo buno wammanga okusinziira ku kika ky'omusango ogubavunaanibwa. Buli avunaanibwa agenda kusasula akakadde kamu mu buliwo. Abaabeeyimirira buli omu ajja kusasula obukadde 5 singa abantu bano babula ne batadda okusasula gavumenti ya Uganda buli omu oba n'okwatibwa. Basabiddwa obutafuluma ggwanga, oyo yenna ayagala okufuluma eggwanga alina okusooka okusaba olukusa kuva eri kkooti. Basabiddwa obutalumbagana babavunaana mu ngeri yonna, oba ku mitimbagano oba gye babeera, singa ebintu kkooti enakizuula wadde gye bakolera temukkirizibwa kubalumba. Singa kkooti ena yakizuula okweyimirwa kwamwe kujja sazibwamu. Obukwakulizo obwo nga bumaze okugutuukiriza, omusango gujja kudda mu kkooti nga 13 January omwaka ogujja. Rana Patrick alias Alex. You're free? bamuwadde abona kulya butaala
Let me have Maureen Salim. Best media, I need Maureen Salim on the My condition for Peter application was very specific. I need the victim. Your Worship, the victim. Has anyone got any touch with me? Yes, and the father, Your Worship. But they're playing like advocates. I don't know what. Okay, let's address formally. Your second name? Chironya Farouk. Yes, buterevu ku mukutu Jika Media kwokyali kusaba oberenga mwanatu olikinga osubscribinga ate tuberenga ekintu tukikwasaganya malidadi isana embera no bwetyo bwebadde ku kooti omukulu Alien Skin olunaku olwaleero alabiseko ku kooti wali eyemakindye okusobola okuberanga bawulira okusaba kwe okwa bail eranga amawulire agavuddeyo si mabi wadde yadde n'omulundi n'ogumu era kubadde kujaganya essanyu jerere wali ku kooti emakindye nga abaana abafangoni Forest basanyuka olw'obuwanguzi mukama waabwe bwatuuseeko obw'okubeera nga kooti ekkiriza okumuwa beyiro abeerenga awoza naye nga mwanatu ava bweru essanyu lyo lingi nnyo essanyu ly'amaanyi nnyo wali ku kooti abantu basanyufu naddala abaana abafangoni essuubi lyabadde mwanatu libaweddemu nga balowooza nti oba mukama waabwe kandibanga mwanatu kaweddemu naye Katonda amaze n'amujjukira era bw'atyo beyiro ne munne Julio bodyguard we ebaweereddwa era bw'atyo bagenda kubeera nga mwanatu bateebwa si kuteebwa kwokka wabula n'ensonga bali mu zikolako okubeera ng'emisango giviirayo ddala era enzikiriziganya zatandise okwogerezeganya ne bali ababawaabira ko kwakoleddwako era nga n'emisango gigenda kubeera nga mwanatu agiviirayo ddala nga bwe mukimanyi
tukimanyi nti Alien Skin muyimbi ate w'amaanyi nnyo. Eno ye season mwe basinga okubeera nga Mwanattu bakolera akasente. Mu festive season muno mwo bakoleramu ddala sente empitirivu ennyo nga bw'okiwulira, era nga okumusiba mu butuufu kibadde kigenda kumuyisa bubi nnyo nga bw'okiwulira. Ate nga tuli mu kaseera abalamuzi we banaatera okubeera nga Mwanattu bagenda mu kaholiday ke bagenda okumalamu ebbanga eggwanvu ennyo. Kati mu festive season bweti bwe bamukwata ne bamusiba ne Christmas neetuka nga akyaliyo, olabira ddala nti emirimu gye baba bagirinyeemu, kuba kekana akaseera abayimbi mwe basinga okukolera ssente. Kekana akaseera abayimbi we babeera nga alina ebivulu kumpi nga 5-6 byalina okubeera nga Mwanattu nga aperformingako, era kibadde kibi nnyo okubeera nga neno season gye tumanyi ekyasinze okukolebwamu abayimbi sente nnyingi okubanga egenda kumusanga munda mu kkomera. Naye kyamukisa mulungi abalooya be mikwano gye nga mwe muli bafulufiga ensonga basobodde okubeera nga bwe batyo bazirwanako, era ensonga we twogerera bbeire muweereddwa ate nga nazo tusuubira nazo zigenda kuggwa, emisango gigenda kubeera nga bwe gityo givaayo. N'ensonga ey'emmotoka waliwo abadde bagamba nti emmotoka siza Alien Skin nti oba yazigula mu kibanja mpola mbwera babadde baagala kuzisika. Olunaku olwegula amawulire ago mwagalabye ga trendinze nnyo nga bagamba nti emmotoka za Alien Skin zandisikibwa essaawa yonna kubanga oyazimuguza agamba sente tezaamalwayo, ate n'ebbanga lye yali yamuwa okumalayo sente nalyo lyali lyayitako dda. Kati nga bagamba emmotoka zo yandibanga we twogerera wakulabika okubanga azisika. Jjukira kadi y'emmotoka yabeera nayo, so obuyinza abeera bulina baba balina ne we bawandiika ng'eddembe eryo lyamuweebwa mu ndagaano nti waddembe okuzisika singa sente ziba ziruddeyo. Kakati eyamuguza emmotoka yavuddeyo n'ategeeza nti ebyo byonna bya bulimba, ebyo byonna bya bantu benoonyeza content na mawulire, naye ye talina kigendererwa kyonna kya kusika motoka za musajja kubanga yazisasulako percentage esinga obunene, ate n'obusente bwamubanjayo butono nnyo nga bw'okiwulira, so tebusobola kubeera nga bumusikisa motoka ya musajja kugitwala. Ekyo nakyo Bakiri yalinze era katami njabeera nga nkakuleetera mu video eddako. Eno video saagala ebeere mpanvu nnyo Mwanattu. Kale nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge, ate era osharinge. Teweerabula kutanninga on notification bell yo, bw'oterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatobera ebweru w'eggwanga kossana mmwe abatobera aka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza. Temwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. N'olw'ensonga eyo munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.